nga kutungira konkoma empale atungire konkoma empale alina okulowooza ku mukira gwalyo bwe tukola endagaano Haji nga nkugulako ekibanja owulira ku kakadde kamu akasiringizi nenkusasulako emitwalo 7 nesigala balansi wa mitwalo 3 nga balansi w'emitwalo 3 namusasula mu nnaku 30 singa tumala nonyongeza nogamba nalukoola nyina kyesaalabirawo nyongeramu emitwalo 2 mu kakadde bwe tukkiriziganya tuteekwa okulowooza ne ku butundu obulala obw'endagaano okugeza nga bbanga ki ezibadde ennaku 3 era nkyasobola okuleeta emitwalo 5 balansi mu nnaku 3 oba ontegeera tugende mu constitution abakola constitution baawa president obuyinza okulonda akakiiko k'ebyokulonda n'abalala nga Ssaabapoliisi abalamuzi n'ebirala bingi naye ne bamugamba onoofuganga ekinene nnyo ebisanja ebi bibiri bw'ofuga ekisooka kya myaka 5 n'ofuga obulungi ddamu osabe bwe bakwongera ng'ofuga ekyokubiri toddamu ne bongera ne bagamba bw'onoowezanga emyaka bwegiti tojjanga kwesimbawo mula kakati singa twasigala nga tulina ekkomo ku bisanja opulezidenti ne bwe yali badde omu nga yalonda ab'akakiiko k'ebyokulonda tewaali badde mutawaana kuba pulezidenti oyo olumu teyalifunye na mukisa kulonda kakiiko ako mirundi emeka 2 pulezidenti olumu yalifuzenga n'okufuga n'atafuna na mukisa kulonda ku kakiiko ka byakulonda lwa nsonga akakiiko k'ebyokulonda kabeera n'ekisanja kya myaka 7 singa olwaleero General Museveni alonda akakiiko k'ebyokulonda ng'ekisanja kye kinaatera okuggwako n'abanga tadda kitegeeza agenda okujja agenda omutegekera okulonda tamulinaako buyinza si ye yamukola ki si ye yamulonda era bw'ababanga ogenza okujja nga akutegekedde abadde yakatambuzaako emyezi 3 kitegeeza ekisanja ekyo kigenda kuggwako bw'onooba oddamu okusaba ekisanja ekirala era ogenda kwesimbawo ng'era ategeka sigwe wamukola ki wamulonda naye tabbu weeri nti ono amulonze era y'omu yagenda okwesimbawo okitegeera teebereza nga yeggwe maneja wa ttiimu y'omupiira nga yeggwe kooki ng'ate gwalonda balayizimen bano abasajja abaddukira eno ku layini yeggwe alonda lifali yeggwe ate nga mwoli mu mupiira akota wewali tabbu Haji ogenti atungira ekkonkoma empale alowooza ku mukira gwalyo waweguna tosobola kutungira ekkonkoma empale n'otagulowoozaako kakati bw'otunuulira Kenya kanzije bambi bw'oba omulabyeko namuddu jaliya maaya ayina emyaka 5 bw'oba omulabyeko kubira ennamba noti 7 55 62 bambi omuto oyo asobole okutuuka eka mwebale nnyo nawe ogenda oyiga okuba obulango eddoboozi lyo ndi yayigirira naye munansasula ogenda oyiga okuba obulango basebe ne banyabo ekimu ku byenjagala kati wane nnyo ku Paal FM balina ebitebe otuulamu ne weetunda bwoti kakutambuza ng'ennyonyi enaatera okugenda kusika mpolampola ove mu bwa puliida okakana ng'oli ku mizikyalo kanso tudde waliwo tumaliriza akasonga kali mbadde nkugamba ng'oŋŋamba nti wano ettabbu yaawo nti pulezidenti aliko tavaako ne mu 2005 naye omusango ndowooza si gwa Museveni bw'oyogedde ku nsonga y'ebisanja n'ekkomo ku myaka Museveni takera nko n'awandiika constitution era wakikolera mu muvunaana babaka bammwe be mwasindika be baatuula oba oluvannyuma lw'okubategeeza n'okubawa ebyokukola ne bayisa kakati omusango muguteekako Museveni munnange nno ebintu ebyo byewuunyisa amanyi buli eyeesimbawo agamba abalonzi baŋŋambye
eyo ewaffe waliwo neyagamba nti abalonzi bagambye bagenda kwokya enju yange singa seesimbawo naye nga yabeera ayise eri emabeka n'agamba bagambye nti abange mugambe nti nsaanye okukomawo ekirala ku lw'obulungi bw'eggwanga gwe tulaba ebiba byetaaga okukolebwa nabadde nkugamba nti ekkinya kye bakola bwe baba balonda ssaabalamuzi okusaba kujja abantu bonna baba balengera baba nabaddembe okuleeta okwemulugunya kwabwe nti ono tasaanye beetabamu si kya muntu omu n'akakiiko k'ebyokulonda katyo obwetengereza okujja ffe wano tukyalina olugendo luwanvu okufuna ekyo kyalibadde kirungi ne tuleeta ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda ze bayita electoral reforms ezo nno zikwatiramu n'okukyusa okukola ennongoosereza mu ssemateeka afuga kuno singa waliwo engeri ennyanjulukufu obulungi abo bonna abakwatibwako nga beetaba mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya okwo kwaliweddewo kati olwaleero olaba abamu batunuulira ne bagamba bakaada be balondeddwa naye ne bwe bataabeere bakaada b'NRM era ne bwe banaaleeta omuntu atazannyangako ku byabufuzi wadde ateekwa okufaayo ennyo ku kulaba eyamulonda biki byayagala oba ontegeera Haji mu Lunyanyimbe bagamba he who pays the piper chooses the tune oyo asasula omufuuyi w'omulere yasalawo kayimba ki kabanyanyagiza kale nabwe kityo oyo alonda akakiiko k'ebyokulonda abo balonze bw'abanga yekka yalina kumpi obuyinza kuba akantu katono nnyo akeeyongerako awo bakiyita parliamentary appointments committee akakiiko ka parliament ate sina parliament naye ate asupportinga amannya nti nonze nalukoola nonze nyombe parliament mukakase bomba nga waliwo atalina nsa mumusuule kyategeeza bwe mutuukayo ne musanga nga baani abalina majority mu parliament omusango gumuguvunaanirani kakati naye eri gye nkugambye ewava entandikwa nkulu nti abakola ssemateeka baali balowooza nti omusajja oba omukazi ono waliwo mbuza nti kati ddala nalukoola kkiriza nti DP webeze mu buyinza mulonde aba NRM bakulemera akakiiko k'ebyokulonda anti bw'eba nga nfuga nnungi DP ng'ezze mu buyinza ng'erezze mu ngeri eyagaliza eggwanga lino obulungi ekola ennongoosereza mu ssemateeka ekimu ku ebyo ebikolebwa mu kusooka kwe kuzzaawo ekkomo ku bisanja kyoli taabeere mulungi omu mu United States of America tebaateekawo ekkomo ku bisanja okuva ku ntandikwa kuba omukulembeze yasooka George Washington teyafuga bbanga ddene ekisanja kimu n'awummula naye Roosevelt bw'ajja yafiira mu buyinza oba okimanya ekyo baatuuka ne bagamba tubeere n'ekkomo emyaka 4 emirundi 2 ogende lwaki lw'ebyo ebizibu ebijjirako bwe tubanga ddala tufunye omukulembeze ayagala obulungi bwa demokurasiya bubukale wano alina kukola bino okuzzaawo ekkomo ku bisanja oba okuleeta engeri ennambulukufu obulungi abantu abalala mwe beetabira mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda ekyo kye kisinga obukulu nze era eri sigendayo nnyo baani abalondeddwa naye ani abalonda kikikulu nnyo okiwulira Haji newankubadde nga nakyo era kyekwewuunyisa ku baani abalondeddwa kubanga mukwano gwange Sebunya Gasule n'abalala awo abamu baakava ne mu kalulu Kasule akawangulwa tokimanyi nti yali memba wa paalamenti ow'ennansana lwakuba muganda wange Wakayima Musoke yaddamu n'akomawo n'akwata kakati kiki kyolowooza ennyawo omanyi bagamba nti obwenkanya tebukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwako nga bukolebwa kakati nabwe kityo awo nawo waliwo ebibuuzo sigaana nti buli abaali mu buyinza abayagala ababebe baba bakola ki balondebwa naye obwo obulambulukufu obwo bwe twagala bubeeresemu kakati kino kituleeta ku nsonga eri eya Democratic Party anti tulimu agenda 2 6
kanso musazeewo DP musazeewo nti bwe munaaba mutudde otutegeeza next week ndowooza mugambe nti kakati tufuluntinge candidate omu kuba president. Ebyo by'oyogera bye bifa mu biri ebya mukulu Nobert Mao bye yayogedde. Butereevu. Ekisookera ddala mukulu Nobert Mao nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs yagambye tetulina ssente zireeta electoral reforms. Nejjukira mukulu Nobert Mao bwe yakugamba ekisooka endagaano gye yakola yagikola ye ne Gerard Siranda so si Democratic Party. Ate ffe twatuulawo okumutuma. Oyinayo w'omanyi nti NEC National Executive Committee ya DP yatuula n'ekola resolution nti tugenze okukolagana ne NRM era tukola endagaano. President General, Secretary General. Oyinako wawulira nti NRM yatuula awantu n'ekola resolution nti egenze kukolagana na DP. Wakiwulirako. Ekirala tokimanyi nti bwe yali agenze mu ndagaano eyo gy'ayogerako nze gye sirabangako buli lunaku aba asuubiza gitwalira abantu bagirabe bannayuganda naye tagibalaga. Yagamba nti nze nzize kuteekateeka kye bayita transition. General Museveni ava atya mu buyinza omulala abukwate. General Museveni bwe yali ayogera ne munnamawulire w'e Kenya yagamba ati yagamba nti ebyo mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi. Ani yabigambye mukulu Nobert Mao? Namuleese olw'okubanga abakyoli baali banyiivu kubanga twajjako gavumenti y'abalutwa. Transition gy'ayogerako nze sigimugambangako. Oyo ye General Museveni ng'ayogera. Mukulu Nobert Mao buli lwayogera eri bannamawulire abagamba ngenda okuleeta cooperation agreement abantu b'ensi eno bagirabeko. Wawulirako ku lugero lwa Wakayima. Wakayima waliwo omusajja ku kyalo nga yazaala omwana omulungi n'agamba nti ali wasa muwala wange ono alinywa amazzi ageeseze. Abasajja buli eyajja yalemererwa okutwala omuwala oyo nga teriyo asobola kwetantala lweje. Omanyi Wakayima kye yakola? Yaleeta abooluganda abako n'ab'emikwano bonna babeerewo bamulabe ng'anywa amazzi ageeseze. Bwe baamuwa ensaka y'amazzi n'atambula ng'agenda alaga buli omu kojja olaba ngenda okunywa amazzi gano ageeseze bampa omuwala mutwale. Senga olaba ngenda okunywa amazzi gano ageeseze bampa omuwala mutwale. Munywanyi olaba yagenda okumaliriza bonna balaga ng'amazzi gawoze n'aganywa. Ne mukulu Nobert Mao bw'atyo bw'agamba bannayuganda basebo ne bannyabo ebintu biri muno mu cooperation agreement akuba mu kibatu talina gwagiraga naye nga yakolebwa ayatikatiriwa. Nze ayogera nawe yenze national legal advisor wa DP sigirabangako sisangako wadde akatonyeze bakukikirira ani omumyuka wange teyaliiwo ffe bakugu mu mateeka ku nsonga ezo ssebo. Oyinza okungamba nti Nobert Mao naye looya kituufu naye nze munnamateeka mu nsonga ezo ssebo ne bw'oba mumanyi otya headmaster tasena buugi otegeera bwe baamala ogikola kuku ayinza okuba taliiwo kuku ng'ameze omuntu omunene depute kuku abusene. Kakati nze nawandiika ebbaluwa entongole eri Secretary General tinawulidde ku ndagaano gye mwakozaawo lwaki temugimpeereza n'endabako sigirabangako. Kakati ekirala hagitukaanye NRM ogiraba olaba abali independent abali mu paalamenti abasinga obungi baavuganyamu NRM ne balemererwa ne batafuna tiketi olwo ne beesimbawo bwannamunigina. Kakati bo bennyini okyadde omukazi owulira akaayana n'abaana buli kaseera omwana agamba maama mmazeewo omukazi n'agamba ye omwana atakkuta nywa ku mazzi gwe ng'ogamba nti ngenda kuliira wano mbwegere. NRM kennyini abaayo balwanira bifo g'ogamba nti nno ndi mugenda kukolagana bakulekere awamu gwe oteekewo. Oba oyagala obuyinza beera nabo obuyinza ojja bufuna. Kakati beera kumbi nabo obuyinza eyo ndowooza nnafu yeri ey'empisa egenda egoberera nti ebinaalema empologoma nga ndya okujjako nga bw'otyo bwekakkanyiza. Kakati njagala kuwa ekyokulabirako ab'NRM bangi si bamativu n'okujja kwa Mao. Ffe tukoleredde ekibiina tetulya bifo ono Mao azze
ensonga n'akozesa DP nga miirukaadi ye gy'alagayo n'alya ebitafutafu. Endagaano eyogerwako tekwata ku ba DP, ekwata ku ye ne Gerard Siranda era be ba beneficiaries ababiri. Byayogera tebiriiko ttiimu waaka. Agenda okukola naani? Ng'ani eyamusindika obbikola? Baani abagenda obbikola? Olwaleero ne mmala neesimbawo Haji Nnyombi. Bwe kiba kyetaagisa kuwa mukulu Nobert Mao ssente aleme kujja kumpagira muwa. Kuba bw'amala n'ampagira mbeera ngenze mu lusuubo. Naye ate nkubuulira. Eddusu lya Mao terikyasiba bbaasa. Terisobola! Talinaawo! Waliteeka ku bbaasa likola litya? Tabutibwa ekyo obanga aliyeeko enfuufu. Kakati tolina okuga bino byakunyumyamu. Kakati gwe agenda agamba NRM nti olaba otya Kunze ne General Museveni. Olaba otya mulaba muta singa yenza abazze. Ng'aba NRM nga bagamba nti tukulabye yeggwe asaanidde naye naawe gwonna amaanyi tukulabye. Eyo mboozi omanyi Nawolovu yatuula ku njovu ne bayita ku lutindo, olutindo ne luyuuguuma. Bwe baatuuka emitala Nawolovu n'agamba enjovu nti owuliddwa otya bwe tunyeenyezza olutindo. Olaba kati naye ebyo bye yeeyita alye bwa minisita bwe anywerere mundamu NRM ye emuwe ne tiketi bw'aneesimbawo ku bwemupi ng'ayita ewaabwe asobola okulya obwemupi n'addamu n'afuna ekifo mu gavumenti. Ekyo kyasobola okugamba. Naye waliwo abantu abalina enteekateeka kankubulire Haji Nnyombi. Bw'oba oyagala okukwasa emmunyeenye osobola okulega akasaale mu mwezi. Naye bw'okwasa emmunyeenye n'ojaguliza muli munda ogamba nze njagala kukuba mwezi. Tokimanyi nti waliwo abantu abagamba nti ayagala bwa pulezidenti naye ng'amazima ayagala bwa MP. Bwe bamala omutuuza nti munnange olaba otya waalirese ono omukulu n'aba nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti gwe n'ojja ekisanja ekijja genda ku bwemupi wano nga ddala wali we yabadde asobolera nga waayagala. Ne Nobert Mao anyumyamu bunyumya mboozaawo. Bino byolaba bino ebyokuleeta kandidate ekkinya bikola lwa nsonga. Haji Nnyombi wulire eno point nkulu. Daniel Arap Moi yavaako. Ontegedde bwe yavaako naawe omwagaanya abantu nga ba Mwai Kibaki. Kati olwaleero tuyina Dr. Ruto. Olwaleero bw'otunulira NRM singa ebyafaayo bya Uganda baabiwandiisa kalaamu nkalu baalifunye rabba ne basangula okuva 1986 okudda emabega ku 62. Kuba bo balabanga Uganda eyanunulwa mu 86. Ebyafaayo bo babirabiraawo okusinga nti General Museveni ye yaleeta okununulwa kw'eggwanga lino. Ebbanga lyamala nga tannagenda gwe Mao otengejjera mu bbanga olimba genda omale okukola. Era ky'olaba General Museveni teyalindira Kampala, yagenda mu nsiko n'alwana gye yava n'alyoka abaako by'agamba. Olwaleero gwe bw'olowooza nti ogenda kuteegeraawo nga mpisi weerimba n'obuntu obutono tosobola bukola. Tolina lukuŋŋaana n'olumulo wali okubye ng'onnyonnyola cooperation agreement gy'oyogerako. Ne bwe bagamba aba DP ndi tutuuze National Council gitya tosobola gituuza. Kati ani pulezidenti wammwe? Ali kati yasala yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya. Jjukira tosobola genda n'otuula mu cabinet meeting n'ogamba nti jeno weebala otukubiriza bulungi kati tubadde tusala ntotto ngeri ki gye tunywerera mu buyinza kati tekaŋŋende kubali ntuma nti tebannalukoola ate tusala amagezi ngeri ki gye tusuula gavumenti yo. Olaba gyekiri kankubuulire omukulu Nobert Mao aba si mulimba muwuddiisa. Kati ani jeno pulezidenti wammwe? Oyo yeewaŋŋamya. Mwewaŋŋamya oyo kuba tosobola kufumba mu bufumbo bwa mirundi ebiri. Ako ge mazima. Era tebasobola kufuna mukisa aba Democratic Party ne bamulekawaawo
kyakuwalira nnyo bambi abakwatibwa obujega ne balowooza nti essaawa yonna mwandivaamu ebibala mweyo endagaano gye yakola nga tetumuwadde birwa joint candidate NRM bameka abagenda okujja bakkiriza ebyo by'oyogerako nti joint candidate nze njagala gwe ebirowoozo byo bitambuze olabe ng'olukuŋŋaana lutudde nga bagamba ab'NRM nti naye Nobert Mao ono yalibaamu ki kakati obuwuddiisa n'obulimba nkulu Nobert Mao byalina obuzibu obugenda okuva ye kennyini agenda kwerimba akkiririze mu bulimba bwe eyo mu mboozi waliwo we bagamba omusajja nti yekyanga kyanga nga azze mu ringi omukubi w'ebikondi neyeekuba knockout nga n'olulwana terunnatandika lwakwekyanga kyanga kukweyeka ne wano omukulu Nobert Mao aloota ng'atambula n'akkiririzamu ebyo by'aloota n'ayagala abalala babikkiririzeemu ekigambo ekikyamu siraba b'NRM nga bakkiririzamu ebyo byayogera kuba nabo bennyini obuyinza babuluddemu naye bakyabwagala okuviira ddala ku General Museveni alaba ng'eyakakwata ensolo tannagijjako ddiba ate mwe mugamba awummule ng'awummula atya bw'atyo bw'alowooza oteekwa okugenda n'okozesa amaanyi agasukkawo ng'ogenze kunoonya bantu so si bintu byakwegiraagira awo kweyiiyayiiya aleke kudingisa bannayuganda naawe eri endagaano yaaba be baagifunyeemu. Where is the future of DP? DP eri mu kaseera kazibu wano wetwogerera wangi eri mu kaseera kazibu DP yange ejja kudda engulu naye egenda kulwawo okwo kubanga mukulu Nobert Mao yakufuna oguti ogunene ogubisi n'aguteeka mu kyoto kivumbeere olwaleero waliyo omusango mu kkooti bakyabbinkana omusango ogwo kulina akakwate ku buyinza bw'abo abali mu offices National Executive Committee kati wempulira nga bagamba simanya tugenda kutegeka okulonda n'ebiringa ebyo wateekwa okuvaayo kusoomoozebwa okw'amaanyi okulala era emisango emirala gikyajja mu kutegekanga mmwe baani nga waliwo ekiragiro ekibakugira okubanga okutuula kwammwe mu ofiisi kulimu obuzibu. Omulamuzi ensalawo ye yayiwa obuloolo mu Democratic Party kubanga yawa declaration eri bamemba ba National Executive Committee nga tabawulidde apiiru n'eteekebwayo naye kkooti za wano zimanyi zikandaaliriza emisango togenda kukaka kkooti ekuwulire mangu kati bw'otandika okuteekateeka okulonda ng'emisango teginnavaawo wabaawo ekizibu okuggyako nga wazzeewo bino wammanga mukulu Nobert Mao nga yeekubye mu kifuba n'agamba ntadde mutambuze ekibiina nga wazzeewo kye bayita dialogue nti tutudde ne tukkaanya tukoze consent emisango give mu kkooti tulonzeewo akakiiko ak'enjawulo kateekereteekere bulungi ekibiina okulonda n'ebiringa ebyo naye bw'abanga akyakozesa ekibiina kya Democratic Party nga miiru kaadi ye kwafunira ebindaazi namungodi n'ebirala byatwala eka basanyuke awo wakyaliwo ekizibu ateekwa okukkiriza nti alina okuta DP mugenda kwetaba mu kulonda kwa Byamukama ate twandyetabyemu naye tulina ebizibu ye mu kunyumya kw'okwokuwuddiisa akulaga okwetabamu naye waliwo emisanvu ate nga misanvu gy'amateeka ekigambo kikyali kizito ekyo muyinza obutavuganya okuvuganya kuwanvu okuvuganya teriyo ajja kukugaana ojja naye gwengaani kuba wateekwa okubaawo gye bayita National Delegates Conference kati erina kubeerawo ddi erina kubaawo obudde buba bugenze nnyo 2025 kati omutegesi olina obuyinza obutegeka anti waliwo ensala ya kkooti eraga nti gwe oliwo mu bukyamu okutuula mu ofiisi ekyo keekazita akali ku UPC ebizibu ebyo bibeera biri recurrent bijja
bikomawo okutuusa nga mutudde ne musala entotto ne mugamba naye lwaki tetuva mu mbeera eno ne tuterera. Naye manyi abantu abo abamu bafaanana nga boolaba omubbi alaba siringi mutwalo ku mutto gw'emmotoka n'asalawo ayase endabirwamu nga tafuddeeyo ku bbeeyi ya ndabirwamu naye nga ye kyafaako kufuna mutwalo guli nti oba ekibiina kisaanawo kisaanewo naye nze nga nnyina kyendya waakiri nze ne bannanga abatono ab'olubatu ekyo kyekizibu era aba Democratic Party gye bali bangi bakubuuza ebibuuzo kyagenda nkifu mbeera tisobola gamba nti kyagenda kuba kyayita mu mbeera enzibu ezinga wano. Kanso Nalukoola gwe omu ku basajja bali mu Democratic Party abatabuusibwabuusibwa abasajja bagezi bano Uganda beebuuza birime ne bikolebwa abasajja mwe bannamateeka muli awo balume bayiga bali awo baani muddu awulira twali naye wano nga wiimuli ng'ebintu bino bikolebwa ekibiina nga tekitegeerekeka abasajja mu ebikonge big brain power bayitanga kankubuulire tabbo weeri eri kukubanga wategese ng'ogenda kukuba bikonde mulingi n'okola futuwaaka ne weekyanga jabuyo neeterera bulungi ebikonde enkuba gye babikubamu naye n'ogenda okutuuka mulingi nga gw'ozannya naye ayoolabiko omanyi omwavu tateesa omuyala tateesa abo ababiri omuyala n'omwavu balwana bulwanyi kakati oli atuuka n'agamba ye lwaki nze sibbomola wano kulinga kutuula mu lyato oyo agamba nti amazzi gava waggulu manyi bw'obeera mu mmeeri ate amazzi gava waggulu bw'oba oli eno wansi naye bw'osalawo gwali eno wansi ewasookerwa ng'ogalaba mugayine wano wansi n'obomola eryato ogafunire awo weesanga ate linywedde amazzi ne mufa kati bo baasalawo kubomola banywe bafune mangu kati kyekizibu obugezi bwonna bufa singa wajjawo omuyala atalinda abo abamu baasalawo kulyamu byamangu mu Democratic Party kati ekyo kijja kututwalira ekiseera okwenunula ssebo kyekizibu kyokka ekyatugwako sigamba nti tetulina magezi naye amagezi gaffe ago ge gaavaako tukotoggerwe nti olw'okuba abo bagezi tebasaanye kuwulirwa tukisitule busituzi tukitwale ewa General Museveni ng'era agula ettaka ng'alina kye bayita impunity agamba nti mulinguze wadde tetuyise mitendera nja kuleeta ab'amagye abo tubakubeekube tuliremereko ne wano kyekyakolebwa General Museveni yayagala tubeere mu mbeera eyo bwe baamutwalira ddiiru omutaali kantu teyabuuza nti naye banno bakkiriza ng'amateeka mugatyobodde ate bano bo baayagala kufuna fuluusi. Kale ampuliriza katufune obubaka buno katonda nnyo tumanye tukomewo bwe tukomewo ogenda twegattako gy'osinziira mu nsonga zetwogeddeko njagala otuwebiro gwe naawe mu Uganda munnansi weyogerere tulaki kyolowooza ku biriwo n'ebigenda maaso mu ggwanga gyoli mukama wange oli otya mukulu wange ndi ono Mumbya Patrick nga nkubidde wano gundi Emiyenga naye mpuliririza emboozi zammwe era olwaleero ndi musanyufu nnyo okulaba nti nza mpisemuko ku leediyo eno kuba njibuliriza ebbanga ddene nsanyuse nnyo mukama wange amiina naye munnaye mbawuliriza emboozi zammwe ze mubadde awo nga mugwa gundi gye muli kunyumyako naye abakulu baffe abo bo be batusinga nnyo okutuyiwayo bajja wano ne batugamba ebintu ebitono ne tukkiriza nti bagamba ebiri naye ate nabo bwe batuuka eri balya ate ne bajja no ne batukozesaafu ensogi ate ffe ne tufunanga emigo nga tufuna ku baani abalya era omukulu oyo mwenyine ali mugunda ali mu studio era nabo bona balya teri atalya nga bali mu gavumenti eno noona ali mu gavumenti bona balya abatuwuzawuza ffe bano abakwata mpola bali wansi fe ababateekayo naye ne balema okutubuulira ekituufu ku lukati netunuulira ebintu byebakola oyinza okutuuka ekiseera kati ng'essaawa eno waliwo essente zebagenda ne bayisa abantu bulijjo okuba nti bafuna
okufuna ssente ezo kakati boti mini bagenda ne bakwata ssente ate ne baziyita mu bantu bawe bennyini kati nzenaganawe ekitere bagamba nti bagenda kuba abantu bawansi era bagendanga okulaba nga amasimu agayitako ssente ezo abantu bennyini abakola mu gavumenti ate omuntu wa bulijjo taliwo omuntu wa bulijjo yali efunyeko okuwadde n'ekikumi n'ekimu mukulu mukama wange kati wesebo kati ono mwamusindika aliira wa kati eyo eyokuliira kwe bukira wayogera nnyo n'ayogera nnyo ku gavumenti eri nga bamuyita bagamba waaye jangu nga bamukuba ensawo wakati jukira ku muntu obanga oyagala kufuna mu gavumenti olina kuvumira gavumenti after that ofunemu kuba abantu wezakola enifomu ekuwonaawona waliwo ne ssente endala kati zebaleese juzi wano nga president zeyayisa zino zita batya development model oba biki ezo kati ssente ezo omuntu wawulikyo ogenda okufuna ezo ssente ova mu kutuluyana oli mwana waani okiwulidde tetusobola kufuna ongambi gwani nze mumbya Patrick kale Patrick webali nnyo sebo oli wano ndyako bittafutafu bakumanya abantu kakati okwogera obwogezi n'olya lwaki takubiriza buli omu n'ayogera neyeefunira ssente ez'obwezi omanyi waliwo enjawulo wakati wa kyolowooza n'ekituufu kati emirundi mingi n'abo aboogera eby'ensonga boogera ng'abo abatoogera bya nsonga ekirala buli ayogera bwona ogamba nti nno n'alya nanyani anaayogera oba ontegedde nze kyensobola okukukubiriza naawe kuvaayo kulwanira bukulembeze kyekijja okutusobozesa okukwata ku bakulembeze abatakoze bulungi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ono mulini ekojja. Ati omukulu oyo Burundi girina mugamba nti bamukuti ba Uganda bali basatu n'ampakanya. Njagala nnyo ku mulamwa gwe tuliko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Nyombi mwebale kuweereza. Kale sebo. Nze n'omunashibu wanene Kawanda. Kyenjogerako ku nsonga ezo ensonga ya nnaamu kibi nnyo nnyo abakulembeze okusanyusa abantu abalala ng'ate bannansi tugenda kusigala nga tubonaabona era ekyo mwami Kyagulanyi yakyogerako nga tannayingira byabufuzi mu kayimba kaakageto n'agamba kyakabi nnyo okusanyusa abagwira ng'abantu bannannyini nsi badaagana mu biseera bya kyogamu nga bakwata abantu nze ebiseera ejjo nayiseeko ku luguudo lw'eggaba naye nalabye ng'enguudo zonna baziyooyose bazinyiriza basimbye emiti ne neebuuza nze nga nze egyo emiti gigenda kukulira mu nnaku 3 bagisimbye lwakubanga abantu bagenda kujja singa ebitundu ebirala babikolayo batya abakulembeze kitegeeza balina obusobozi naye olw'okubanga tebalina mwoyo gwa ggwanga gulumirira abantu n'osanga ekibuga Kampala nga kirina galaale lwaki babirongosa abagenyi bagenda kujja so kibi nnyo abakulembeze okubeera nga tebalumirirwa bannansi wabula baagala nnyo okusanyusa abagwira era oyo Muteesa avuddeko asanyusiza nnyo naye ssente baziwa abantu baabwe be bazirya banene ababulijja bali munda bwennyini ne beeyisako mu tulese Parliament Development Model naye ng'ate bo bennyini be bagenda okubeera nga bazirya so abakulembeze baagala eggwanga lyabwe omugenyi wanajja si we tugenda okunaaba mu maaso olwo singa aba bagenda okujja wayitawo ebbanga tinnyo n'agamba kaayiteeko ku luguudo lw'eggaba agenda okulaba ayinza n'okubula n'agamba yeno gye twayita yeno si gye twayita kale kumange bali nnyo bali ddala Pal FM kwe tuli Pal kakati omukulembeze wa DP wanabazzeeka omukulu oyo anaakola atya ono twogerako naani wangi twogerako naani ono mulimi ekkojja esebo mulimi ekkojja esebo nti omukulu oyo singa omukulembeze wa DP akomawo anaakola atya banamulonda anadda mu buyinza anagenda kukola ki okay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kanso mulamusizza nnyo
ono ali munatwero Kayempembogo Media Callers Association nga president wange Katwere kakati nga ngenda kumulamwa naffe wambogeno tuli mu kwebuuza ne tugamba nga tulina engoma ennene nga kanso DP negenda bwetyo era ffe tubadde mu programu zituula shula twebuuze kanso tumuggyemu bwesige kubanga kanso bw'abanga y'omu ku banna DP nga DP eryawo egenda bwetyo tuba twebuuza kati tusigazaani nga ne kanso tasobola ne ttiimu ye okwogera naye bw'akyogedde bw'atyo atugumizaamu ne shula alinga agiremesezza kuba tubadde tutidde nga twebuuza kanso yabaaki nga tutaata yagamba oba naye ali mu bali abaalya ali mu Nalwero Kayempembogo ali mu Nalwero webale nnyo Paul. Salamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Mwebale tuweereza ssebo. Kale ssebo. Kakati kero ono bamuyitawo malunga nga nsiriza yano mu kiteesi. Nade enteesa abantu ba Uganda bagenda kufuniramu bakundi baba abagenya bagenda okukyalira wano mu Uganda. Kyembadde mbuuza bannange. Kale webale nnyo twakyogeddeko mukama wange Paul FM. Hello. Ssebo. Mwebale okutuweereza bannange. Kale ssebo. Evu nabeera Faluku wanene etongolo muwakiso pulezidenti w'abawuliriza nga bulijjo. Mukulu oyo mulamusizzaako. Hello. Tukuwulira ssebo. Mukulu mulamusizza kaakati. Nze ngamba tugaane tukkirize. Omukulu wa DP nga ye tugaane tukkirize nti yafumbirwa. Tetukyalina kibiina kya DP waneeno. Nti tusuubira mu maaso eyo okuvaayo ne tufuna obukulembeze nga buva mu DP. Gaye omukulu bw'avaayo n'annyonnyola n'agamba natukakasa nti enkwata gy'ayagala okukwata mwami Museveni amugye ku ntebe nga tayiye Omusaayi. Ne tulabira ddala nga ddala bulimba bwereere mwami Mao talina kyakyatugamba kati ssaawa wabula nga ffe tuba tunuulidde ne liiso George nti kati ssaawa eno baliwo okutuyiyayiya nakulya buli naye tugaane tukize nti yafumbirwa talina kyatugamba mwami Mao. Webale kutuweereza. Kale okutuwuliriza tuli ku Paul FM. Paul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ono yahayasirwa ddala nga ndi wayi. Yes ssebo. Okimanyi bwana munnalukoola oyo ne Tamagunyi nga babadde beegasse balwiri DP engulu. Nga beegasse batya? Nga beegasse babiri. Babo tebalina nnyo nziro eriwo omuntu oba alina enziro ne bweti naye nga beegasse babiri ne Tamagunyi basobola okuzza DP engulu. Salamu alaikum. Alaikum salaam. Lukoola ne Tamaguzi weegatta muzza DP. Paul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ajira bali kuweereza ggwanga. Kale wekitiibwa. Kanso mulamusizza. Nibale emirimu gyatukolera tugisinga ddala. Ono Abdulmajid Olusimbi ku Mwale Katosi. Naye nze okulabu okwange okulonda kwa Uganda twali bale tukuleka buleki. Kubanga omukulembeze yavaayo n'ayogera lwatu n'agamba nti senga NRM tesalawo nti oyiseemu ne bozi na ssaawa 28 obumala biseera. Tebati batumalira obudde abantu awo. Awo nakati yakomeza mawabbi ababba obuwata bwalina nobazawaka abantu kulituulo. Twogerako nani? Assalamu alaikum warahmatullahi. Abdulmajid Olusimbi. Kale. 11 kutoka ku ssaawa 5 bigger story egenda kubejja ate mu programu edda kulindirira bano abamarwa travels. Essebo gyebali. Kale ssebo. Gyebali ku program. Amina. Ego bukedde butya. Amina ssebo. Odolole nsashemerera okuva eno bugolobi. Yes ssebo. Kati mbadde mbuuza ono omusajja wa DP. Essebo. Hello? Tukuwulira ssebo. Nze wange yali muntu wa UPC nnyo. DP nga weeri. Naye kati kyeyambisa nnyo okusangu movement yawasa DP ne bakola
endagaano y'okugamba balete pulezidenti omu nga nobatumawo omuntu owasoma n'asoma ebitabo n'ayiga kati omuntu osobola kuteeka mu kibiina ekirala n'okinywanyisamu ekirala kati nga bakulembera nga nabo baagala pulezidenti ekirala DP kyali kibiina ky'abantu bali beesiga nnyo mu biseera eby'emyaka edda kati ffe tuwagire ki tugoyingewa tulaba kati abantu batandise kujja n'ebibiina ebipya buno byanuupu biki kati ffe tugendewa kubanga kati balaba ebibiina ebikadde bifeirinza okukola ki okuleeta omulamwa gw'okulwaniriza obukulembeze ogambye abantu kati bajja n'ebibiina ebyaki abantu batandise kugenda muno bibiina bino butandise kwefomingako obutonotono bwanuupu biki naye nga tumanye ebibiina ebyaffe ebyedda obubiina bwanuupu butonotono butonotono sebo bwakajja kati abantu bonna babweyawukidde naye kubanga DP yafeiringa UPC yafeiringa zonna movement yaziwasa wakyalimu bulamu kati gwe wafumbirwawa kati nze sisobola kufumbirwa oli wa kibiina ki nze nali mpagira nnyo FDC otyo naye kati ndaba naye bagitemamu ebiwagu bakade FDC katonga kati tewunyisa nnyo omusajja wakola ekibiina nga tasobola kugenda najja nankumbi nawo nakyayirayo katoba nayingizamu emotoka ye bamugobera kugenda kati goli mu kibiina ki kati nyawo sitalina ndabisa amaaso kubanga nfuuse ng'omulalu sirina gye ngenda jangu odde mu kyabannalukole ekya DP owaye ng'onkubi akakule tugaze okulabisa amaaso kubanga tulaba ayitugenda simanyi gye tugenda kati okubeera mu kyabannalukole obeererawo mbeererawo naye gamba kandabisewo ofiisi yonna ndala okugjako abadisi be bampa obwa national legal advisor ebigambo byange mbyogeranga nze omutwe gwange si kibanja ku ttaka ly'omulala eyo emboozi yo oli awo olowooza birowooze ekira twagala abantu bangi abavaayo boogere omu bwe bamuwangula nga bamuwadde obusentesente omulala asigala ayimiridde tubeerenga eggwanga tutambule tulwanirire obufuzi obulungi bubeere demokrasi ya bukale omulasa mulabulira nti okayingiddemu basebo ne bannyabo awabangoba leka tumutandike tumuleete basebo ne bannyabo nalukola kakwanjule kale ffe abalina ebyensonga ebisinga naye n'omulaso ono naye alina ebibye nayo birungi unaze basebo ne bannyabo nakusuubiza okuba omulimu ku radio naye haji twogereko ku nsonga eno omusajja oyo tafera bantu eri ku rediyo endala abantu aboogera ebintu ebigwa mu katigole ajjena n'akuba omudigido n'agamba bingi ebitambula mu nsi n'agwa n'agamba bingi era tugenda babuulirako ebigwa eyo mu luwannanda lwa Gaza